nayo mukomerayo gye bakukola ki naye nga siyinza butajja kubeebaza olw'ebirungi bye munkoledde. Nebaza nnyo abantu bannange ab'ebitiibwa mwenna. Sitandise na protocol kubanga nze protocol mutwe gange tekyali ate sikyakubirwa bigambo. Naye neeyanziza nnyo okubalaba bamasheeke bano mukadomi wange Sheeke Kasaliko disitulikiti kale Wakiso Sheekh Lubega waali oyo ye Sheeka wange atwala eri ku lubiri gye bubadde bumanye buziga naye bakangubayo emyezi nga 6 mwe bamba simanyi na bifaayo era sikkirizibwa kulinnyayo naye insha Allah kuduwa ze tusoma amen nja kuddayo olwo lwe tulikola pati ekola ki gaggadde. Nsanyuse nnyo okulaba mukwano gwange yawuma batolere okusalamu. Oyo omusajja w'amaanyi nnyo mu bulamu bwange bwe twasoma ate nga mugagga yawuma temukiwulira magagga kamuwa omuzindaalo atole ku salaamu Ssebo Hajji Yawuma omuzindaalo gugona eri tebaziwulidde balabe ku mugagga kakano eno Ssebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakulira mu ngalo za mukadde wange yanjigiriza buli kimu kyonna, yanjigiriza okwala obuliri, yanjigiriza okwoza, buli kimu kyonna yakinjigiriza natuli ekyo. Nesanyuka nnyo okulaba mukwano gwange bwe tutambuza emirimu mu Hijaazi Sacco n'awalala wonna Mufti Muhammad Kaliisa. Oyo ye mukulu mu Bakaliisa family era yatambuza ekintu kyonna. Omuzindaalo gugona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah olw'obulamu bwa mukulu waffe Profesa naye ne Fauzi Kaliisa mutabani wa Sheikh Kaliisa omukulu naye kaabatoolere ku salaamu. Assalamu alaikum. Eweereza live. Ako kakulu siba eppeesa ly'ekkanzu TV tekulaga ng'ekifuba kiri bweyo. Ne station endala zonna zikola kyekimu ne social media we are streaming live so twebaza mu site eyo waliwo wano ne mutabani wange Njoki Captain Njoki oyo mwana wa kojjange Mayanja Njoki yasomera wano Kampala University kati ali ku ddala lya wa captain muntu wa State House eyo ne Kabojja Junior tatera kubula. Ate nembeera wano